okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Basebo ne bannyabo nate era mbanirizaako nnyo bunnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Sanyuse nate era okuddamu okubeera wano nga mbaweereza. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lyebazibwe nnyo. Wonna wonna w'oli awo kwanirizaako mu pulogulaamu eno ey'enkya, ensulo ey'enkya, bwe tufunira ebigambo ebirungi okuva eri omuyinza w'eggulu oba entanda gy'abaatusibiridde okuyita mu lunaku nga tutandika olunaku lwaffe. Manyi nga Mukama akusobozesezza okubeera omulamu nate era okubeerawo okuyiga ebigambo bino era nga kya nsonga gwe okubeerawo ng'obiyiga. Mu ngeri enjawulo nandikusabye nti osobola okukoona ku munno oyo atannazuukuka ajje yeegatte ku pulogulaamu eno ennungi mwe tuyigira ekigambo kya Katonda olw'okutandika olunaku olujja nga tulina ebigambo ebirungi bye tutandise ne Mukama waffe. Mukama abawe omukisa wonna wonna we muli nga muwuliriza. Erinnya eryange nze Kasujja Emmanuel okuva ku Seventh Adventist Church Kanyanya era nga ndi muweereza wa Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama abawe omukisa nga muwuliriza era katuwombeeke wonna we tuli olwo tufune ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku luno olwaleero nga tetunnatandika kukola mirimu gyaffe egya bulijjo. Katonda omungi ow'ekisa ekingi tukwebaza nnyo kubanga nate era otuwadde omukisa. Tetuli banjawulo nnyo ku abo abantu Mukama Katonda abawummudde obulamu bw'ensi eno. Kisa kyo na kwagala kwaffe okuba nga tuli balamu kubanga tetulina kye tukuwa ky'amaanyi. Naye olw'okuba nga otwagala otubeezezaawo n'okutuusa ne kaakano. Okikoze nga kya nsonga tuwulire ebigambo ebirungi era ebigambo ebyo birungi Ayi Kabaka wa bakabaka bikke mu matu gaffe tubitegeere olw'okukyusa obulamu bwaffe n'okutuyamba okutambula naawe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nga bw'oteekerateekera obwakabaka bwo obutaliggwaawo. Beera naffe mu kyokuyiga kino kubanga bwentyo bwe nsaba okuyita mu nnyinnya eddungi omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku lwaleero ng'ennaku z'omwezi 23 Februari, ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba ekigendererwa ky'okusinza. Ekigendererwa eky'okusinza. Ebiseera ebisinga obungi bazze nga batugamba ebigambo bino naddala abantu abatubuulira mu bintu by'okulaakulana n'ebituyamba mu bulamu bwaffe. Batugamba nti ebiseera ebisinga obungi omuntu waba nga talina kigendererwa, talina motive oba talina kigendererwa lwaki akola ekintu, weekanga ng'ekyo ekintu ky'akoze tekivuddeeyo oba tekimuviiriddemu makulu. So ne kiraga nti kyandibadde kya nsonga nti bw'obanga oyina ky'oyagala okukola mu bulamu bwo kikugwanidde okuba ng'olina ekigendererwa kye wandiyagadde okutuukako. Olwo nno ekyo kifuula okuba nti nno ky'onootuukako kijja kuba kya mugaso era ng'ojja kukikola mu butuufu bwakyo. Enkyalunaku luno olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba ekigendererwa eky'okusinza. Oba oli awo bwe tunaamanya ekigendererwa tunaaba n'okusinza okw'amazima kwe tujja nakwo mu mpya za Mukama waffe. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu kitabo kya Zabbuli essula ya 48 olunyiriri olw'omwenda paka ku lw'e11. Bayibuli egamba bw'eti. Zabbuli essula ya 48 olunyiriri lw'omwenda olw'e10 n'olw'e11. Olw'omwenda lugamba bwe luti: twajjukira ekisa kyo Ayi Katonda wakati mu yeekaalu yo, n'erinnya lyo bwe liri Ayi Katonda, ettendo lyo bwe liri bwe lityo okutuusa enkomekerero y'ensi. Omukono gwo ogwa ddyo gujjudde obutuukirivu. Olunyiriri olw'e11 ne lugamba: olusozi Sayuuni
lusanyuke, abawala ba Yuda bajaguze olw'emisango gyo. Omuwandiisi atunnyonnyola n'atugamba nti amakanisa oluusi ebiseera ebisinga obungi galwanagana olw'engeri ez'okuyimbamu mu kanisa yaabwe, kubanga abamu bakkiriza nti nno okuyimba mu ngeri ey'ekimpowooze n'okukozesa ennyimba ez'ebitabo z'ennyimba ezigwanidde okutendereza Mukama Katonda. Wabula ate abalala bo nga bagamba nti tusobola okukozesa ku nnyimba zino ez'okkuba ettendo n'okubuuka n'okukuba engalo nga bwe tutendereza Katonda. Era omuwandiisi mu kuwandiika kwe atunyumizaayo olugero olwali mu kkanisa emu. Agamba bw'ati: amakanisa galwanagana olw'engeri z'oluyimba oba engeri z'okuyimba. Kino kye tuyita entalo ez'okusinza. Nina ekkanisa gye mmanyi eyasalawo okuyimba ennyimba ez'okutendereza okuli ku mulembe. Ennyimba eziri ku mulembe bwe zaayimbibwanga, abayimbi abamu baasitukanga okuyimba. Abalala abaayimba ez'omu kitabo ky'ennyimba za Kristo nga batuula era nga tebayimba. Bano bwe baasitukanga okuyimba nga bali batuula era nga tebayimba, okwo kwe kusinza. Kwegamba okusinza kuno eno okwalimu enjuyi ebbiri ez'abantu ab'emirundi ebiri abalina endowooza ez'enjawulo ku butya bwe balina okusinzaamu Katonda. Abamu zaabaleetera okuba nga bano abakkiriza mu ttendo n'okkuba engalo n'okubuukabuuka bwe baba nga basituse, ate bano abakkiriza nti tulina okuyimba ennyimba ez'ekimpowooze ziri mu katabo ka Yesu Kristo, abo nga tebayimba. Wabula ate nabano eno bwe baasitukanga okusinza nga bayimba okuyita mu nnyimba ez'akatabo oba ennyimba eza Kristo, ng'ate bali abakkiririza mu kucamuka n'okubuuka n'okutendereza n'okukuba batya, nabo basigala batudde. Kwegamba ekkanisa n'ebeera nga erimu okwawukana. Ekyo nno kyali kiragira ddala nti okusinza okwali mu kkanisa eno kwali tekulina kigendererwa kya kusinza Katonda w'omu ggulu, kubanga okusinza okwa Katonda oba okusinza okw'amazima kulina ekigendererwa eky'okugattaganya abantu ba Katonda n'okubaleeta mu mpya ze era nga bali bumu. Ekyawandiikibwa kya leero kituwa omusingi ogw'okusinza ogwo ogusibuka mu kufumiitiriza mu kikula kya Katonda. Empisa eyo ereetawo okusinza okw'amazima. Nti mu kino ekyawandiikibwa ekya leero kirimu empagi ez'enjawulo, kirimu ensonga ez'amazima oba ez'enjawulo nga bwe tuzifumiitirizaako nga tetunnajja wakati mu kusinza, kisobozesa okubeera n'okusinza okw'amazima we tujja mu mpya za Katonda. So kyansonga okufumiitiriza ku nsonga ezo ezituyamba, era ensonga zino eno okuyita mu kuyiga kwa leero katuyongere okuziraba, ezituyamba nti bwe tuba nga tuli bakujja okusinza Katonda, nga tuli bakujja mu maaso ge n'okusinza okw'amazima, kitukakatako okufumiitiriza ku nsonga zino. Olwo bwe tufumiitiriza ku nsonga zino eno n'obukulu bwazo, kituyamba okujja n'ebigendererwa eby'amazima mu kusinza Katonda. Olwo okusinza kwaffe ne kulyoka kubeera okw'amazima era okukkirizibwa. Agamba bw'ati: okusooka oba ekisookerwako, okusinza omuntu asaanye okufumiitiriza ku kwagala kwa Katonda. Okufumiitiriza ku kwagala kwa Katonda okulagibwa mu ssaddaaka ya Mukama waffe Yesu Kristo kutuleeta nga tusamaliridde oba kutuleka tusamaaliridde, nti nga tetunnajja kusinza Katonda waffe twandisoose ne tufumiitiriza ku kwagala kwe kwalina gye tuli, era nga n'okwagala okwo yakwolesa bwe yakkiriza omwana we omu yekka bw'ati okujja afe olw'ebibi byaffe, olwo ffe tusobole okulokolebwa. Bwe tukkiriza
era ne tufumiitiriza ku bulungi n'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwe yatulaga, n'okwagala Katonda kwe yatulaga, ekyo kyokka kyokka kye kimu ku byandibadde bituyamba okukulemberamu okujja mu kusinza okw'amazima, nga tufumitiriza ku kwagala okwo Katonda kwe yatwagala n'akola n'ekikolwa eky'okuwaayo omwana we nga ssaddaaka olw'okufa ku lw'ebibi byaffe. Ensonga ey'okubiri egamba bw'eti: ye muyinza wa byonna, ebitonde byonna bimutendereza okutuusa ku nkomekerero z'ensi. Bwe tusinza Katonda twegattira wamu mu kutendereza kuno. Ensonga ey'okubiri eri nti Katonda ye muyinza wa byonna, yagwanidde okusukkulumizibwa mu bintu byonna byonna, agwanidde okuweebwa ekifo kye ekyokubiri n'ekifo kye. Abazadde abamu mu maka gaabwe balina ebintu eby'enjawulo ebyawuliddwa nti kino eno ky'abazadde tebakikwatako. Nze gye nakulira kyaliyo, nga esowaani bw'ebeera nga ya taata, esowaani tezannyirwako, era ne woba ng'oli wa kuzooza, eya taata osooka n'ogijjamu n'ogiteeka wali ng'omaze okugyoza, olwo n'olyoka oyoza ez'abalala, ne bwe kyandibadde nga kyangoye era yalinanga n'entebe ey'enjawulo. Ekyo kitegeeza nti twamutwala nti nno ye mukulu ow'amaka era nga n'ebintu bye biweebwa ekitiibwa. Kakati kyekimu ekifaananako waneeno, kyekimu ekyagala okufaananako waneeno, nti ensonga eno nti olw'okubanga ate ye Katonda asukkuluma ne bazadde baffe, munnange ye muyinza wa byonna na buli kantu, byonna ebiri ku ggulu ne ku nsi. Kati olw'okubanga ye muyinza wa byonna, yavunaanyizibwa ku ffe ffenna, yavunaanyizibwa wadde ne ku kawuka akasirikitu. Ekyo kyokka kyokka kitugwanira okubanga tujja mu maaso ge ne tumusinza, kubanga avunaanyizibwa ku byaffe byonna, kubanga ffe tetulinaako kantu yadde n'akatono bwe kati ke tuvunaanyizibwako. Ensonga ey'okusatu agamba bw'ati: buli kyakola kyonna kituukirivu, takola nsobi. Kino kisaanye okutuzzaamu amaanyi okusinza Katonda waffe omutuukirivu era omutukuvu era omutuukirivu. Nti ensonga endala lwaki gye tugwanidde okufumitirizako nga tujja okusinza Katonda, n'ensonga eno eri nti nno Katonda waffe mutuukirivu, byakola bya butuukirivu, ye talinaamu nsobi yadde n'emu gy'akola mu bwakatonda bwe. Gwe ayinza olowooza nti waliwo ensobi, naye ye abeera n'enteekateeka ey'amazima namutaayika esinga okubeera ennungi mu magezi ge ag'obwakatonda, kubanga Bayibuli etuyigiriza nti enkola ze za waggulu okusinga ku nkola zaffe, amagezi ge ga buziba nnyo n'okusinga ffe bwe tulowooza, nti ye ayina enkola mpitirivu nnyo 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 mwayinza okuyita okukola ebintu eby'enjawulo eri obulamu bwaffe ffe oba oliawo ze tutalaba. So bwe tufumiitiriza era ne tweyongera okumanya nti Katonda mutukuvu era ne byakola bya butuukirivu, n'ensonga ze z'akola z'amazima teziri mu nsobi, ekyo kitukakatako okujja mu mpya ze, okumusinza n'okumutendereza mu mwoyo ne mazima. Ensonga endala gye tugwanidde okulowoozaako n'okufumiitirizaako y'ensonga ey'okuna, egamba nti mwenkanya, emisango gye gya mazima era mituukirivu. Tusinza Katonda alaga obwenkanya eri bonna. Olw'okubanga Katonda waffe mwenkanya, n'emisango gy'asala nga gya nsonga tegiriimu kyekubiira, Katonda waffe agwanidde okusinzibwa mu ngeri esinga okuba ennungi. Olw'okubanga ye kooti ye tefaananako n'ezo eziri ku nsi, olw'okubanga ensala ye ey'emisango yo ya njawulo eri ffe abaana b'abantu, era ye asala gya bwerufu gyokka. Katonda ye mulamuzi omwesigwa era omwenkanya. Newankubadde ng'ensi ejjuddemu abalamuzi ab'enjawulo, abakoze nga bwe balowooza, abagisaze nga bwe balaba,
abamu ku ffe tusinkanye okusoomozebwa okwenjawulo nti tusinkanye ebisoomooza oba emisango egy'enjawulo gye tutuddemu ne tuddukira eri abo be tulowooza nti bannamateeka bagenda kutuyamba okusolovinga emisango n'obwenkanya. Ekyamazima ne tufundikira nga tetufunye bwenkanya mu misango gyaki, mu misango gy'ensi eno. Naye olunaku lumu essuubi lyange wano we liri era naawe eriri obwe njagala olisimbe nti olunaku lumu Mukama waffe Yesu Kristo agenda kukomawo. Katonda nannyini ggulu n'ensi asala emisango nga gya nsonga. Agenda kusala emisango weewaawo nga tegiri mu nsobi nga gyegyo gyennyini egy'amazima nga bwe gigwanidde okusalibwa. So n'olw'ensonga eyo, olw'okuba nga Katonda asala emisango gye nga gya nsonga era talina muntu gw'agenda kusalira musango bubi okuggyako nga n'oyo omuntu naye ajja kukkiriza ku nkomekero ya byonna nti ekyamazima kiri nti Katonda emisango gy'asala gya nsonga era gya mazima. So n'olw'ensonga eyo, bwe tufumiitiriza ku bikulu bino, bwe tufumiitiriza ku bikula bino, kiggulawo emitima gyaffe okulaba obukulu bwa Katonda nga tumusinza. Nti emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe buli lwe byeyongera okubeera ebyanjulukufu, emitima gyaffe n'ebirowoozo byaffe buli lwe byeyongera okuba nga birambulukufu mu maaso ga Katonda, kwegamba ebirowoozo byaffe ne biteekesaako essira ku nsonga ennya ezo ze tulabye, ekyo kituyambako okujja mu maaso ga Katonda. Olwo ne tumusinza n'ekigendererwa eky'amazima, olwo ne tumusinza mu ngeri esinga okuba ennungi. Mukama Katonda abawo omukisa nga mulowooza ku bigambo ebyo. Ekigambo eky'amazima kituyigiriza nti nno twajjukira ekisa kyo, Ayi Katonda. Ayogera ebigambo bino eno ayongera okulaga ensonga ez'amazima lwaki agwanidde okubeera n'okusinza okw'amazima eri Katonda we. Okuddamu katono nnyo nti ensonga zino eno ziringa nnya nti bwe tuzifumiitirizaako ne tuzekkaanya n'okuzitunuulira mu ngeri ez'enjawulo, kituyambako nnyo nnyini ddala okumanya n'okuba n'ekigendererwa eky'amazima lwaki tujja mu maaso ga Katonda waffe okumusinza. Olwo okusinza kwaffe kujja kuba kulaba omukisa ate era nga kujja kuba kwa muzinzi nga kwa mazima eri Mukama waffe. Nti ekigendererwa ekisooka kitugwanidde okujjukira n'okufumitiriza ku kwagala Mukama waffe Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda waffe eri ffe, era kuneeno nga yakwolesa okuyita mu ssaddaaka gye yatuwa okuyita mu Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe yajja n'afa ku lw'ebibi byaffe, n'afa ku lw'ebibi byange era n'afa ku lw'ebibi byo, olwo tusobole okulokolebwa, tusobole okufuna obwakabaka obutaliggwaawo. Ensonga ey'okubiri nti muyinza wa byonna avunaanyizibwa ku byonna n'obulamu bwe abuvunaanyizibwako, n'ebyo byonna by'otamanyi abivunaanyizibwako. Enteekateeka ze azirina ennambulukufu era ennungi eri obulamu bwe. Kakati n'olw'ensonga eyo, olw'okuba nga muyinza wa byonna, ye muyinza wa buli kantu konna konna, yatusobozesa, yatuwa amaanyi n'obusobozi okukola byonna, ye muduumizi wa byonna, oyo kitugwanidde nakyo okukifumitirizaako nti ono gwenziza okusinza, gwenziza okusukkulumya, gwenziza okufukaamirira, gwenziza okutendereza okuyita mu kuyimba, ono ye muyinza wa byonna. Ensonga eyokusatu tulagambye nti nno era tulabye nti nno buli kyakola kituukirivu kubanga mutuukirivu. Ye buli kyakola kituukirivu kubanga mutuukirivu. N'olw'ensonga eyo, olw'okubanga buli kyakola kituukirivu ate nga mutuukirivu, ekyo kitugwanidde okukifumitirizaako. Naffe ne tujja mu mpya ze mu mbeera ey'obutuukirivu. Oba olyawo ekkanisa eno eyalimu abantu abano nga bakuba mu ngalo, bano nga batuula, oba olyawo we bandifumiitiriza oba ebikolwa bye baagala okukola eby'okusinza bya butuukirivu, oba olyawo bandiga
oba oliawo okusinza okwekimpowooze n'okusinza Katonda mwoyo ne mazima okuyita mu kuyimba n'okumutendereza oba okuyita mu butabo kyekyandibadde kisingako. So okufumiitiriza ku butuukirivu bwa Katonda n'obutukuvu bwe kitusalirawo kinene nnyo ku butya bwe twambalamu nga tugenda kukusinza Katonda waffe. Kituleetera okufumiitiriza ku butuukirivu bwa Katonda kituleetera okulabamu wa we tugwanidde okumusinziza ate era ye kennyini n'okulaba engeri gye tuyinza okumusinzaamu ey'amazima n'okusingira ddala nga ye bw'atubuulira bwe tugwanidde okumusinza mu kigambo kye eky'amazima. Ensonga ey'okuna ebadde nti nno Katonda mwenkanya. Olw'okubanga Katonda waffe mwenkanya kitugwanidde okukifumiitirizaako nga tujja mu maaso ge, olwo okusinza kwaffe bwe kunaalabanga omukisa. Mukama akuwa omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo. Mukama akuwa omukisa nga aluŋŋamya ebigendererwa byo eby'okumusinza, kubanga ebigendererwa byo wamu n'ebyange we binaabeera nga bifugiddwa bulungi oba ng'omwoyo abiruŋŋamizza obulungi okulowooza ku nsonga ezo ze tulabye ez'okusinza, tujja kujja mu maaso ga Mukama waffe okumusinza n'okumutendereza mu mwoyo ne mu mazima. Mukama akuyambenga buli lunaku okufumiitiriza ku bukulu obwo ng'ojja mu kumusinza ennaku zo ez'obulamu bwo bwonna wamu n'ezange. Katwebaze. Katonda omungi ow'ekisa ekingi, tukwebaza nnyo Mukama Katonda kubanga oluusi tujja mu maaso g'okukusinza n'okutendereza bwewaawo nga tetufumiitirizza na ku nsonga zino enkulu. N'olunaku lwaleero tutegedde era ne tweyongera okumanya tikitugwanidde okujja mu maaso go nga tufumiitiriza ku kwagala kw'olina eri ffe. Ate era mu ngeri ey'enjawulo Mukama tujje mu maaso go n'okufumiitiriza n'okulowooza nti ggwe oli muyinza wa byonna era ovunaanyizibwa ku byonna era osobola bingi nnyo Mukama Katonda ffe bye tutasobola na kulowoozaako. Era tuyize Ayi Kabaka wa bakabaka nti ggwe omuyinza wa byonna ate era ggwe omulamuzi omulungi asala egy'ensonga. Era Katonda tukusaba nga tukwegayirira otuyambe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe nga tujja mu mpya zo okufumiitiriza ku nsonga ezo ez'amazima, kubanga buli we tufumiitiriza ku nsonga ezo ez'amazima n'okufumiitiriza ku butukuvu bwo ng'ensonga ey'okuna Ayi Kabaka wa bakabaka bituleeta mu kukusinza mu maaso go okw'amazima era okutuukiridde, olwo ne kubeera ssaddaaka ennamu mu maaso go ewunya evvumbe Kabaka wa bakabaka. Tubeere okuyita mu nnaku lwonna era Mukama tuwanirirwe olw'amaanyi go olw'ekisa kyo n'olw'okwagala kwo. Omwoyo w'omutukuvu atuluŋŋame ng'atuwa ebigendererwa ebituufu era eby'amazima eby'okukusinza mu maanyi ne mu mwoyo ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Tuwe omukisa gwe okuyita mu nnaku lwonna obwa Yesu Kristo Mukama waffe nsabe. Amiina. Mbajjukiza okuwagira obuweereza obwa Avento Media nga tukozesa oba nga tusindika ensimbi zaffe nga tukozesa merchant code eya 4397885. Eyo eya Airtel. Eya MTN tusobola okukozesa merchant code ya eri 8388983. Kanjiddemu 8388983. Ate era mu ngeri ey'enjawulo mbajjukiza okudownloadinga app ya Avento Media kwe tusobola okweyongera okufuna obubaka buneeno n'okufuna ebyokuyiga ebirala bingi nnyo ebituyamba okuteekateeka olw'obwakabaka bwa Katonda obugenda okujja. Avento Media app kweri ku Play Store wayo eri abo abakozesa Android phones, ate era n'abo abakozesa iPhone gyeri mu Apple Gallery oba ku app egaba applications ez'essimu eyo oba software w'essimu eyo. Mukama abawa omukisa, mbagaliza olunaku olungi. Sigadde nga nze Kasujja Emmanuel omuweerezaawo okuva mu SDA Church Kanyenya. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.